Eddakiika nga zizo nga zakayita ku ssaawa 11 ez'akawungeezi akaleero, omubaka wa Nnyendo Mukungu mu kibuga eky'e Masaka era kamisona wa Paalamenti Mathias Mpuuga ng'atuuse e Lukaya abamu ku bawagizi babadde bamulindiridde okumwaniriza mu butongole nga beetegekera omukolo ogw'enkya ogw'okwebaza Katonda olw'ebirungi byamukoledde era awaliriziddwa okuyimirira okubabuuzaako. Lukaya gye muli, Lukaya juu, power juu. Abasinyi olw'okumutegekera amaaniriza gano gagamba nti abadde tageetegekedde. Naye olwaleero njagadde kuweebaza okunkuba ka surprise kano okunnyaniriza nga nzira e Buddu okukola omukolo ne bannabuddu ne bannayuganda bonna. Abasabye obutava ku mulamwa newankubadde okukkiriza omuntu yenna okubaawula. Abakooye okulwana nga baagala obutalo bwa musenyu mubalekere, twagala obutalo lwa kukyusa ggwanga si bwa musenyu. Mu ngeri gy'oyinza okuyitayo okwogerera mu kolosoofa ababwidde nga bwe baleetera abantu be bali tabamanyi era n'abasaba okubawa akalunabo kye baakola kale nga bagona bamulinda okubategeeza kye balina okuzzaako. Kabwe najja wano e Lukaya ne mbasaba mulonde abantu bemutalabangako bemutabalina gye babazaala ne mubalonda mu linnya lyange nga mbasabye era mbasaba mubeere bumu twaba abaawulamu. Batuuse ku nsonga z'okusonyiwagana kono okusalira bw'ensonga mu lwatu ate utakadde okubanyonyola okulaba nga bazitegeera. Bwe mufunanga ensonga temugikkaanyizzaako temwerumaaluma nga mutuulanga wansi ng'abantu abakulu ne mukola ki? Ne mugyogerako. Katonda gwe yawa amagezi n'amuwa omutwe nga tamuwadde ensumbi bw'akola. Bwe bwe twetegereza Mpuuga batuuse ku ky'okubuuza ku bantu akozesezza engombo ya Uganda Power okwawukanako ne People Power. Lukaya Power juu mwebale nnyo. Mpuuga asaba Bannalukaya okumwegattako nga yeebaza Katonda amutaasizza abalabe be omuli ne bayise baganda be. Era njagala kusinzira wano mbayite enkya mu Bukeeze Nawankya mujje tusabe busabe n'ekitovu tulye tunywe tujaganye olugendo lukyali lunene okumula si kutuuka. Ng'atuuse ku nkulungo mu kibuga eky'e Masaka aliriziddwa nate abawagizi babadde bamulindiridde. Ono bwe dayisamu omutwe mu mmotoka ng'awubira ku bawagizi be. Kyokka wali abamu ku batuuze boyinza okugamba nti basiiwuusa empisa ne batandika okumuwerekereza ebigambo. Yo ku kisaawe ky'e Masaka Sports Arena e Masaka ewategekeddwa okusaba tusanze enteekateeka zigenda mu maaso. Eno tusanze abategese nti bayisaza bibatu okakasa nti eky'omukama wabugirako eddiba nga buli kimu kiri ttere. Ng'ogyeko okuteekateeka wagenda okutuula abagenyi ebyokulya kye kimu ku bisoosowaziddwa abakyala tubasanze bakola butassa buka butassa mwoyo okakasa nti buli agenda okujja olunaku olw'enkya talaba ku mutema mpola. Akulembeddemu enteekateeka z'omukolo guno era omubaka wa Kimanya Kabonera Dr. Bedi Bwanika atugambye nti basuubira okusembeza abantu abasukka mu mutwalo mulamba ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Tulina ttiimu y'abantu 400 abateekateeka ku bukiiko obw'enjawulo tuteekerateekera abantu omutwalo mulamba era tenti zino ze mulaba tugenda kuteekamu obutebe omutwalo gumu. Bwanika tugenda nti bafunye bakuumaddembe abamala akugase n'abaserikale aba poliisi. Ekyokubiri tugenda kubeera ne territorial police eya wano RPC omulimu ogwo yagwomyemu omutwe bayina enkola yaabwe deployment era abapoliisi bakedde wano okakasa nti bacekinga ekifo. Ono alabudde nti mpawo omuntu agenda kukkirizibwa mu kitundu kino singa bamwekengera ng'ekigendererwa kye kyakutabula mukolo guno. Era ndabula omuntu yenna butajja wano na Kiso, tojja wano na Kambe, tojja wano na Kisi kubanga ng'ogyeko obutakkirizibwa ate era ojja kuba weetadde mu kabenje akukwatibwa. Okusinza ku nteekateeka twakimanyako nti Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere naye waakubaawo bwe tubuuzizza abategesi be batyo batuzzeemu. Ffe twasaba Ekereziya Honorable Masasi Mpuuga mu Katuliki era asabira wano ekitovu n'asaba Bishop okulungamya era n'okuwoma omutwe mu misa eyo. Bishop waffe wano ye Sylvester Jumba. Sylvester Jumba gwe twasaba kati ebibeera mu misa bategekani agenda ogisoma ebyo kakati bibeera byabwe. Ono amwogeddeko ng'omukulembeze ow'embala eyakola ebyafaayo nga kyakulira oddo olwabula gavumenti mu Paalamenti kale nga bino byonna biggwa n'okwebaliza Katonda. Kigambibwa abamumanyi n'abakola naye ndi wayinza okuba tewannabeerawo leader of opposition mu nsangi gino emyaka 4
atuuse Bonalebo Masasi Mpuuga bye yakola. Okwebasa kuno kujjidde mu kaseera nga Mpuuga alina olukonko n'abakulira ekibiina ki NUP mwava tubuuziza Bwanika oba ekikoleddwa tikigenda kwongera kusajjula mbeera. Mukulu Kyagulanyi yali awummuza Bonalebo Masasi Mpuuga ku bwa leader of opposition yagamba nti emirimu Bonalebo Masasi Mpuuga gy'akoze asaana kwebazibwa era n'atutegeeza nti n'ekibiina kyakumutegekerayo akabaga era n'asaba bannayuganda nti buli amusanze ewantu wonna amwebaze. Kati ffe bannabuddu twabasooseeyo busoosi. Agambye ekitegekeddwa Masaka kituuza butuuza bwe bava wano bakutabala ebitundu bya Uganda eby'enjawulo era nga bibaza Katonda olw'obuweereza bwa Mpuuga. Ate eno tutandise butandisi naye nsuubira nti n'ab'ebusoga natandise obbawulira nga nabo baga nti bajja kutegekayo olunaku okumwebaza kubanga byakoze bisukka Buganda bikwata Uganda yonna. Ekisaawe kino ki Masaka Sports Arena tutegezeddwa nti kituuza abantu abasukka mu mutwalo mulamba wano bagenda okutegekebwa omukolo gaggadde olunaku olw'enkya ogw'okusiima Katonda olw'ebirungi enfofoolo byakoze mu bulamu bw'omubaka Mathias Mpuuga. Singa mpaawo kikyuka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagenda okubeera omugenyi omukulu. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV wano mu kibuga eky'e Masaka.